teyaze yebale byonna gosize naffe okutuwa akatusha kano ate ekiba kyazimba ki kino webabba kiri bebeetabye mu kibba ttaka bakozesanga bakanyama n'ebiringa ebyo tusaba gavumenti era nabo bonna abavunaanyizibwa okulaba nga twegattira wamu okukola puroguramu eziyinza okuyamba abavubuka bano okwekulaakulanya naye waliwo ebintu ebimu byotunuulira nga mwe mukola ate nga bizza mabega ekigambo kya beting newankubadde nga gavumenti ekitunuulira nga ekivaamu omusolo omungi ennyo naye mu butuufu ssente gavumenti zeefiirwa mu bavubuka abakeera okutuula obutunzi n'abavubuka abalinda akapapula omusolo mungi nnyo gwefiirwa mu bavubuka okusinga omusolo gwe yalibadde efuna mu kuddira abavubuka bano okulaba nga babeerako n'ebyokukola abantu bangi ebigambo byakapapula ngera n'akalango ka beting bwe kagamba nti beting ali addictive nti omuntu bwamutandika alaluka kati mu kulaluka okwo aleka ebirala byonna n'atunuulira ekyo kyokka nga ye abamu gwafuuka mulimu naye omulimu banange ogutalina gye gututwala obeera n'abaana bo nga bali mu beeti eyo famire ebeegenze so tuwagala okusaba gavumenti tufube okulaba nga abaana baffe bano tubayamba era nawulidde n'ekigambo ekyokugamba nti no tugenda kuyigiriza abantu baagala ensi yaabwe omuntu okwagala ensi ye kiri otomatiki ensi ye nga nnungi ensi ye nga ekola ebirungi ensi ye nga evaamu endungi naye bwe tunaddira ate abaana baffe ne tubaleetera ebintu ate ebiboonoona kijja kubeera kizibu nnyo okubakubiriza okwagala ensi yaabwe kati nga kino ekivvulu ekigenda okujjawo tujjukira emabega eri kyaleeta okusika omuguwa gw'amaanyi naye obuzibu kakati obuzzewo nti ate ekintu kyetwalaba nga kyonoona empisa z'abaana kyonoona abaana ate kakati dibeeti eriwo ng'abantu walinga awali okuwakana nti kidde oba tekidda tumanyi ekintu kikyawo tulina okutunuulira nsimbi ezigenda okuvaamu twerabira okutunuulira abaana abagenda okwonooneka abaana baffe banaayonooneka eggwanga lino terina future ne bwe banaateekamu essente eziyigiriza abaana okwagala ensi yaabwe bajja kwongera kugikyawa bukyayi omulabirizi waffe James William Ssebagala awamu ne maama ne ttiimu yonna gyakoze nayo twebaza Katonda nti engeri gye yaliyo mu bulabirizi buno okuva nga muvubuka abadde ng'agenda alaba banne be bakoze okuviira ddala ku Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyo Saabalabirizi yasooka okuba omulabirizi waffe wano kale n'agenda ng'ayongerako bw'olaba Synod Hall eno administration block n'olaba wali eddwaliro Digaziya n'olaba pension house yadde bibaamu mu abakristaayo okusonda naye oli bwe musonda ebintu n'abikola ate mumanya nti mwe musigaza ettutumu kubanga abaliddawo bagenda kwanguyirirwa omulimu guno nolwekyo tumwebaza nti yeebale kubanga baba abalabirizi obutafaana naffe ab'ebyobufuzi bw'awummula era asigala bamuyita nassaako emikono agenda okusaako emikono nga ekintu ye yakikola abatabadde busumba babutaddewo oba sabadikoni babugenze babukutula okukendeeza ku bbendobendo eribadde eddene erikooya abaweereza baffe ekyo ffe tugamba nti mukama yeebaze kyamawulire b'empuliziganya mu bulabirizi buno obw'emukono nkyagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olwa mukadde waffe omulabirizi kitaffe mu Katonda James William Ssebagala olw'obuweereza bwonna bwamukosezza okumala emyaka 12 mwakivumezi tuno olunaku lwaleero tukuŋŋaanye nga mukadde waffe omulabirizi atongoza kampeyini n'okwebaza Katonda olw'okuweza emyaka ng'ebiri radio eya 89.8 Mukono FM Mukono Broadcasting Service egiweze emyaka 2 bukyanga egenda ku mayengo
Gazi Radio wanti nayiwulirwa ng'olyawo mu ggwanga. Olwaleero tubadde twebaza Katonda olw'ebyo bituukiddwako mu myaka gino 12 okutunulira omugaso gwa radio eno etuyambye okutuukira ddala ku bantu ba wansi mu mbadde okubuulira enjiri abantu kumanya kikigenda mu maaso n'obulabizi bugenda butya. So twebaza Katonda newankubadde nti yagira mu kiseera ekyali ekya covid naye bantu baffe bangi bayanguyirwa baganyulwa mu nsonga eno. Mu nsonga endala twagala obategeeza Bannayuganda mwena tinaku z'omwezi nga